Amaggwa n'emitego mu buvubuka. Omuganda agamba nti ekyekango tekimanya muzira. Embaba ogikuba omukalo edduka, n'ekijja omanyi kinyaga bitono. Ekiddukano tekinyaga byenda. Naye kyatuuka ku Cissy kyamusuula wala emmeeme. Lumu Cissy ng'agenda ku ssomero nga bulijjo, olwalaba munne Ntabadde n'agenda bawayeemu. Anti omukwano gwabwe gwali gufuuse kumpi Luganda. Naawe omanyi akubuuza gw'oyita naye akusoma mpisa. Kyokka yeekanga era yaterebuka wamu n'okulebera gattako n'okusamaalirira ng'alaba kabiite we nkalyantyawe enfiira bulagooye mu kifo ky'okumwaniriza nga bulijjo ali mu maziga amazibu. Yamwanguyira era yamukwatako n'amubuuza kyabadde oba asobola amuyambe. Anti yali tamulabangako ng'akaaba. Ntabadde yasikondoka n'afeesa ate n'anyiza n'alyoka atandika okujjonkera nga bw'agamba nti Cissy munnange nafudde dda. Nze nadda wa nnyabo ko Cissy nti mukwano kiki? Mazima kati nange ngenda kufuuka sekendandi, anti nina omwana munda, manya ekiwuka ekiramu mu lubuto. Kyeyava addamu nga yenna agumye nti sha, naye siyinza nze kufiirwa bulamu bwa ssomero mbukuba mbuto zitya ezitaliiko mutwe n'amagulu. Cissy yeewuunya era eyali ayimiridde yatuula amunnyonnyole bulungi kye yali ategeeza. Olwo Ntabadde n'aluva ku ntono nti Cissy luli saakugamba nti sirabye? Mazima ne ku luno bwe guli, kati ennaku zaayita dda. Gano amabeere bwenganyiga galeeta amazzi amazibu, ate na luno olubuto lwereeza okufa obufi, so n'obuyoka bonnyize. Kati ennyama empunyira olusu, ate bwe sirya ku capati mbanga ataasulewo. Kale maama, era ggwe gaana mbunedda. Cissy nkole ki? Nze kye nasazeewo kyakulukolako ng'obudde bukyali. Cissy kwe kugamba nti nnyaba olubuto, oba ddala okakasa nkusaasidde, kyokka nange ndabye. Naye maama, onoolukolako munnange onoosobola? Nga nze ndaba bizibu ddala. Nze mbadde ŋŋamba nti nga bwe kyazze anti tekizzikayo. Naye nze munnange nkyakwagala ku nsi. Guma ozaale omwana wo kasita omanyi nannyini lubuto. Ye Maggwa osoose? Ntabadde n'amuddamu nti munnange byansobedde mu kibira n'eka, anti ne nannyini lwo simumanyi mazima, ate singa mbadde mukakasa nandipapye. Ko Cissy nti vaawo naawe, nze nakugamba nti mu mwezi okozesa omu yekka, bw'omala okulaba enjuba n'okozesa omulala ng'ate oli bw'omulimbalimba. Naye ggwe bye nakubuulira byafa bwereere. Ko Ntabadde nti olimba naawe Cissy, ekyo okikola olina babiri bokka, naye nga basingawo. Kale nga nze mbadde n'owa Vespa ndowooza omumanyi, ne ngattako owa Wogan nga bw'abala engalo, Sempala ne kali kaddiiki. Kale mbuliranga olwo mbagamba ntya? Ndiko ebintu byansobedde dda. Ko Cissy nga bw'aseka nti kyokka kale Ntabadde, mazima ddala watabaala. Ko Ntabadde nti kale ggwe naawe olitabaala. Nkubulire Ntabadde, genda ng'ogamba kinnoomu ku abo bonna b'olowooza. Gwe olowooza bonna banaagaana? Ye nnyabo 10 likyawoomu, kati anakkiriza ng'olidde nga olusiba ku oyo bw'olizaala omwana gw'alifaanana olwo ggwe ng'okakasa. Naye tonyega okutuusa lw'oliraba nti kyekiseera. Naye munnange ebyo eby'okulukolako nga sibiriiko. Kati abaana bafa okufaako obufi lwa kuggyamu mbuto. Nze munnange mbiganye, nkyayagala okukutunulako. Anti munnange gwe wanzibula amaaso. Nali ŋŋenda kukolera ku gooli n'abatanzi mbu bonna mbeekweke. Maama, mbeekweke tulivaayo dde. Ntabadde yasalawo okukozesa amagezi ga munne ge yamuwa, era yabukereza nkokola ebyokusoma ng'abissa ku bbali. Yavanga ewaabwe nga bulijjo, naye nga agenda aleebuukana na kunoonya basajja be. Yasookera wa Ddiika, anti gwe yali asinga okwagala. Yamusanga bulungi mu ofiisi kuba gye baateranga okusisinkana. Naye ebyembi Ddiika yali akimanyi bulungi nti Ntabadde muganzi wa Sempala, kyokka ng'afuuba nnyo okulaba nti akyawa Sempala asigale ku ye. Naye Ntabadde nga yeegaana mbu si muganzi wa Sempala,
kati Diika olwalaba Ntabadde nga amukedde n'asanyuka ng'alowooza nti mpozzi azze bakyakale okutuusa eggulo. Olwamulaba n'amwaniriza era n'amubuuza oba waaliwo omutawaana, ko Ntabadde nti tewaali. Kale Diika n'asooka atumya akacupa ka sooda era n'amubuuza ky'ayagala okuliirako, ko Ntabadde nti capati, nti era kuba ennaku ezo zaali zimuwoomera nnyo. Nga bamaze okutuusa sooda ne capati, Diika yamuyita bagende eri mu kasenge akalala basobole okuwayaamu bokka. Eno nga bwe beemiisa ka sooda kaabwe okuzza Ntabadde ebbali kyamusanyusa nnyo kuba wano waaliwo abantu abalala. Kale tiyalisobodde na kwogera bimuluma bulungi. Nga bali babiri, Diika yabuuza Ntabadde obanga waaliwo ekyali kimuluma oba kizibu nga kikwata ku byansimbi, mbu kuba ye teyalina mutawaana na byansimbi, nti era yali mwetegefu okumuyamba mu buli ngeri yonna ekwatagana n'ebyensimbi, nti era yali yeewaddeyo bw'aba naye akkiriza okumpangiisiriza omuzigo era amufunire n'omulimu akole. Ntabadde we yawulira ebyo kata ave ku katebe agweri olw'essanyu kuba yagamba nti kyabadde ayagaliza embazzi kiwe yagaasudde. Kale nga yenna musanyufu era nga mumalirivu yagamba Diika ebyamuliko era yamugamba nti ye yali mwetegefu nnyo okubeera mu muzigo, nti era yali mwetegefu okuleka okusoma, nti era kuba yali takyayinza kusomayo na myezi giwera 3 olw'olubuto lwe yalina, nti era kyali kyongedde okumusanyusa olw'okuba olubuto lwali lumumwagazza ng'era tayagala na kuva we yali. Bino byampuna ng'enswa egoba ennyonyi, kuba mwana mulenzi ne mwana muwala abaali mu mukwano batyo kyababuukako. Buli omu bwe yawunyirwa munne akafumbe mu ssaawa obusaawa, ng'omuwala yakasirisa bw'ati ebigambo bye era nga yenna atunula yeebuulya ng'olubu olubbi. Nnyini yeefudde ng'ekkwano gwe litta. Omulenzi n'ayitaba nti wangi nnyabo, siwulidde, ŋŋamba olina olubuto? Ko omuwala nti ye ssebo, era kati lwa myezi ng'esatu gyokka. Ko omulenzi nti sorry, nze obwedda nkugamba nga ndowooza nti njogera na muwala ddala gwe nnapankisiza ne mukolera ne bizinensi, naye obanga wafuna dda embuto nga n'abasajja bulijjo benkugaana tobaleka kya nnaku nnyo. Era kale katwawukane mirembe, nga olubuto lwa Ssempala tolugabye kuluwa Diika. Nnyabo batulabire ebyange bikomye. Era n'afuluma n'atambula. Oluvannyuma lw'eddakiika nga 2 yadda n'aggyayo omuvangata gwa siringi n'amuggyiramu ennusu 5 n'amugamba nti kale ezo za kasiimo era ne zino 2 zikutwaleko, weeraba toddanga, si nze Ssempala oba twalirako n'abalala, ndowooza nabo olunaabasiima. Olwo Ntabadde yali akutesa omutwe okugenda okugubbulula nga munne tamulabawo okuggyako ennusu 7 ezaali awo ku mmeeza nga zimutunuulidde, nga munne tamulabawo. Yagenda okuwulira ng'amagulu gamunnyogoze, amameeme gamukubagana, kyokka ng'ekyokukola takiraba. Yaguma n'alondawo ensimbi n'azikwata mu ngalo n'ayimuka n'amagamaga. Yagenda okumulengera ng'ayingira mu mmotoka era agenda okulengera ng'asimbudde nga abuzeewo. Ntabadde Katonda alemere mu kisenge nganti alowooza bw'anayita ku bantu mu ofiisi, kuba Diika yayogereranga waggulu era n'amanya nti byonna babiwulidde, okutuusa lwe yeekamba n'aggula oluggi okugenda okukuba ati omutwe mu ofiisi alyoka ayitemu afulume. Mazima nga yenna aswadde. Abawala abaali batudde awo omu yagamba nti mukazi wattu ng'olabye, kyokka Ntabadde teyanyiga kigambo kyonna. Era amagezi muliro we gukuggwako ogujja omulirwanaawo. Weefunire ebitabo bisakaatidde obunyuvu, okuvumbula n'okuyiga ku akamwenyi.com. Ebitabo ku byenfuna, ku by'obulamu, ku by'omwoyo, ku by'omukwano. Tunoonyeeko ku akamwenyi.com ofune ebisingawo.